Yendanga zam. Abuuza nti Qur'an okugikozesa nga ringtone kiramulwa kitya? Kiri haram okuddira ebigambo bya Allah tabaraka wa taala nga bikutegeeza nti sebo mukulu nnyabo waliwo akwetaga ku ssimu yo. Wala tattakhidhu ayati llahi huzwa. Allah tugana mu Qur'an okuddira amateeka ge okugafuula ekyomuzannyo. Qur'an kalamullah, bigambo bya Allah tebigwanira mbeera efaanagana bwetyo. Qur'an hadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, edduwa, adhkar tebikozesebwa mu ebyo. Noonyayo ekirala. Nja kwogera ekigambo kyekimu nga kiri. Atadde ennyimba mu ssimu ye nga ye ringtone. Ali kalekaleko okusinga ataddewo Qur'an al-Karim nga ye ringtone. Kibi nnyo teekamu Qur'an al-Karim kubanga oba okkakkanyiza kalamullah, ebigambo bya Allah tabaraka. Luusi oli mutoyi. Evugira wonna yo tugiwulira ebyo. Wonna evugirawo. N'ekirala kya bulabe. Kubanga ekisooka gwebanga byotaddemu bwevuga era kulinda aya neggwayo amakulu. Kikitegeeza. Then ate n'ogiwuliriza. Byonna lwevuga n'okusooka okusirika wulirize muli okugwayo tebagikutula. Tukutula Qur'an al-Karim. Era waliwo n'abalala ate nga bw'okuba gwe gy'owulira nga tannakwata. Waliwo kawudde kaako. Omukubira bw'oti gwe nga tannakwata owulira basoma Qur'an eri. Era nekyo tekikkirizibwa kubanga era naye agikutula. Kubanga gikayeba tagiwulira nagiwulira. Yakwata bukwasi. Qur'an tugyesamba mu masimu. Kujjako nga yakuwuliriza naye mu ringtone tokkirizibwa. Olaba nga onateekamu Qur'an noonya disiko yo n'ogiyiwa omukale. Qur'an ogiveeko. Ng'ovudde ku Qur'an waakiri. Toteeka Qur'an mu simu. Nga ringtone. Ti boosi waliwo akwetaaga gwe. Wezitowa ki ku bigambo bya Allah tabaraka wa taala. Abadan. Bino kuya buli basi asoma.